kyava ngamba nti gwe tolabanga nva eri ku kizimbe wansi eri awali kasooli te akati ebyo mwakoona kuluza kakati twakoma ku kkubo olaba twali ku kkubo nga tuziba omusingi naye omusajja akookinga emmundu nesasi nerigwa yatutulugunya nze ndi mukulembeze amaze ebbanga nga ndi mukulembeze era mmanyi nti ensonga ezaffe tesobola kugwera waani okubanga ndi mukulembeze okuva mu 9 manyi osobola okuripootinga ensonga nga zituuse ku batuuze bo naye ekyennaku mukulu ssebo minisita nagezaako nnyo okuloopa ensonga zino okuziroopa ku erosi kozi ku poliisi yatuyamba nga bw'ogenda ku poliisi enakyesa bakusindikawa n'olunaku lwennyini emmere ya Kalinnya lwe yasendebwa n'esendebwa nga mwalaba wano twatwala ensonga ku poliisi batusindika Kayunga omwana n'agenda e Kayunga ne bamuza e Nakyesa n'akomawo e Nakyesa ne bamuza e Kayunga era mukulu Kivumbi lijosowa NRM era mu NRM oyo ye yatuyamba okulaba nga omusango gwakola ki gwayingira mu fayiro kunolamu ye yajja n'akwata nze ne munnange ali wano amita Laluoye najja atutwala ku speed batujja wano saawa 10 okutuusa 10 n'emutuuka statement saawa zagenda okuwera 2 nga batutwala wa mu kooti olidde kwegamba era singa teyali madaamu RDC oyo ate ne banjako essimu aba poliisi nga tebaagala mukubire kubanga olwankwata bati ne bangamba mujjeko essimu nga tebaagala nkole ki nkubire mukyalo kyokka nga n'omusango saawa oyo gwali guntwaza amazima nga sigumanyi kubanga ensonga zitwakola waliwo omusingi gwe baali bazimbye mu maka g'omutuuze wali ku kkubo wali akati mba ndi kulumba ebwamulamira ne bajja bankubira nti nno abantu ba Penina bakoze ki beerudde omusingi Penina ze n'abagamba beerudde omusingi badde bakole ki baguzimbe kati nenkubira madaamu oyo baminayo omusaasira alina emirimu ki mingi nangamba nja kulaba oba najjayo enkya kati bwe nakomawo nengana naye obuntu obutulungawo noti lwaki tugenda ne tuzaawo ttaka kubanga kati guno omusingi guli mu maka ga mwana baga kumusiba mu kikomera nenkwatawo no defense ne Kalinnya ne tugenda tuzaamu ki baatukuba ebifaananyi era netubakkiriza otukube kubanga kyetwali tukola kyali tekimenya ki mateeka bwe tumala okuvaayo balaba omusingi we bataagumenye bagenda nekubako yeemu eya buloka ne bagenda ku kizimbe ne bagenda babako webayiwa ne bakuba ebifaananyi ne baweeza mukama waabwe n'abiweeza RPC Lugazi RPC n'alagira poliisi y'e Kayunga egyekole ki enkwate kakati mba ndyeka oyo nenjogeddeko mu madaamu RDC naye njagala akole ki muwulire ebiri eno kyeyava ngamba madaamu RDC jangu kati mba mmaze okunaaba waka nteekateeka okugenda madaamu RDC nga bangamba nti kabanga lya poliisi yekoze eki eyose kinava ngamba ndowooza madaamu yakoze eki yagisindise nga ntambula mba ntuukaawo nga nsanga abasirikale babiri bajja okunkimako nga bangamba chairman nti tuba tujja okukimako kozi nange nzize nga tugenda nga bangamba nti genda olabe omukulu oli nga ngenda mba munyonyola nambuuza biki ebiri wano mba munyonyola mukyala Penina atana okunvuma nansooza ne mugaba mukulu ompise ono okunsooza mbadde nga nompise kubunyonyole kakati jja tugende nga bangamba kulinnya emmotoka ya kabanga lya poliisi nga bansooseko eri munda nga bantwala bantuuse egini wali ebuyoola nga babakubira essimu nti nga mukyala Penina akuba essimu waliwo n'omulala wuuno mujje mukime nga mmotoka ewetanga ejja nga Kalinnya baamukwatanga ngagamba sigenda nga kyemani wange tamaze kukola kikutegeera kazi kyemani gwalawinza okutegeera nze bankutte dda ndi kuki ku mmotoka aba asembera wati emabega y'emmotoka agenda okulaba nnengera ndi eri wansi gye bansindise n'essimu bagizigyeko akati ne tugenda e Kayunga bwe tutuuka eyo ne batukozesa statement eyange eno nagimalayo naye neya munnange teyagimalayo kakati ng'amukozesa statement ayagala ayogere ebikakasa ng'akonya ekisenge kubanga nze olw'omusango gutwaza nze nali mmanyi nti gwawana okukuba obutuzi byeki omusingi kazi omusango gututwaza bakonyeddeyo ekizimbe kakati gwe gutwaza nitukonya ekizimbe kakati bwe yaba akola statement n'agatuba okuddayo nga ennaku z'omwezi 30 ngenda okuddayo nga 3 kinava mbukumbuuza mukulu wagaba ye mukulu wagaba nzi omanyi ndi chairman naye ensonga eyandeesa ddala ono omusango gwandeesa musango ki kyeva ngamba nti gwe tolabanga nva eri ku kizimbe wansi eri awali kasooli te akati ebyo mwakoona kuluza kakati twakoma ku kkubo
olaba twali kukuba nga tuzibwa musingi naye omusajja akookinga emmundu nesasi nerigwa naye ate osaba otya ku saiti wali ogenda okola eki akati nembuuza nti mwalabako ddala ebifaananyi ebiraga nga tukoona ekizimbe ekyo nga weetuli kubanga ebyokukubo babiraga nga tuggayo omusingi naye ekyaganyisa twakola kino netukomawo ate olunakola netudde netukola ki essaawa yemu eyo kubanga zino okulamakabanga nali manyi ti madamu yagikoze eki yagisindise sebo amazima ate ngaogyeko ekyo kyokka abantu bange okuva lubava wano olumu nali omukyuzi omu era akola kasooli akati ow'emmundu najja ne bamukuba ekifaananyi ne bakiweereza RPC kakati nange nemukubira essimu nemubuuza ekifaananyi ekirabye n'agamba nkirabye kati bamukubye agaana mutuuze okukola kasooli we kakati kyeyava ngamba nti kakati kyeyamaani te akati kankuyunge ku gundi ono osiwe Kayonza njogera ebigambo byange byenjogera oyo oluzungu konze ndiwulira njogera ebigambo byange byenjogera nga naawe okola ki obiwulira nanyunga ku osiwe Kayonza Mwamiraddu n'alyoka agamba tino ajje kwegamba ajja akole ki agamba abasirikale abali wano bakole nga bakuma saiti baleme genda mu nnimiro z'abantu era yajja naye kyasooka okwanjula yagamba bannange sizze kukwata muntu mukulu agambye sijja kukwata wano muntu wabula nze nze kukola ki kusomesa era n'atusomesa batuyingizayo mu kizimbe ky'omukyalo oyo n'atusomesa n'agamba nti njagala mu abantu mubeere mu bibanja byammwe njagala mu abantu ba wano mubeere wano wa ku saiti gwe omusirikale bakuleka kumawa ku saiti naye byonna bwemala okugenda byali byappa kubanga ne juzi wakati ennaku 3 juzi bampita essaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro nti omusirikale wuuli ali oli ku kkubo n'emmundu niŋŋamba omuntu akuma saiti eri bwe ŋŋenda okujja ne basanga bali awo bakola ki batambula bagenda natya n'ogenda okubanga ng'okubabuuza ti abayi mu kimi ekyeno bakkuba essasi kakati waliwo n'omubbi juzi abakajja abantu waliwo omukyala gundi aliwo omukyala gundi ono oyo juzi agenda mu kasooli alaba yasookola bijanjalo babikuula neyebuuza akula ebijanjalo byange ani agenda mu kasooli alaba kasooli bamunudde kwolwo asiikana ogweta madoogo aliawo ku bakozi ba fenina akutte kasooli misana ttuku namugamba oyo kasooli gwolula gwokutte wuwo yadduka misinde namukubirira enduulu naye amazima nze ndi chairman naye nga soonagama tugende ku saiti tugende tulabe ki kubanga ntyayo olwampayiriza ati nno mmenya ekizimbe ng'ate sinala kulinnya ku saiti naye ati wate we ŋŋenda awo ne bansibako ki ate wewunye poliisi bwewulira ebintu ebikwatagana ku mukyalo wadde bya bulimba eriyakitinga mangu naye bw'otwala amazima kati nabandika mu baluwa nengawo abantu bano bagatwala enakyesa babagamba ensonga zammwe ziri Kayunga mugatwale wa Kayunga kakati ne bakomawo lwaki waliwo n'omwami omulala omukyala omulala mukyala gundi situka ow'amanda naye yayekya piisi zebbiri omukyala namwandu bayafa naye najja ayekya piisi zebbiri aba azeeko okunywa omumezi alabe nga akomewo yagenda okuddanga emu omu agyetise oyo madoogo nadala omulala agyetise kyavaga mutwalewo amanda gange oli yasalawo okutambula butambuzi olwo kyava akwata piisi emu n'agisika ku musajja ono neegwa oli yatuusa piisi eryeka n'akomawo nejjambiya ajja akole ki era omukyalo wuno yeyogere kubanga era yajja nejjambiya n'agamba mukazi gwe nja kutematema era neegendereza mumanyi gye twava nange nembaddamu nembagamba ekitegeeza gye mwavaayo nga mutemya abantu kati naffe mwagala tutematema era ne bagamba era saawa yonna tujja kutematema era ndi awo nange ndi mweraalikirivu nze nabasanga nga bali kumenya kasooli nenkuba enduulu ng'abantu bajja kati bano banange bagenda okujja ngadduse ne kasooli naye batambula nejjambiya n'olumu twabasanga mu lusuku lwange baagala tema mmere emiti gyange bagisomba gyonna ne bagimalawo egyamanda batambula n'amajambiya era wabagambako batuvuma ne batugamba muli kweraga mwewaana mbu mugenda wa ladisi twamuwamba dda kati wano bwajja abayamba ki kale sewo minisita tusaba otuyambe abantu bapayina batumazeeko emirembe ate batumalirawo emmere bw'ovaawo nga batukolako fujjo mbwe mujja temulina kye mutuyamba mwena baabawamba dda kati tetumanyi bapayina yabawaaki ne twebuuza gavumenti etuyamba ki kakati nga ogojjeeko n'ekyo waliwo omwanya simanyi nawo era kubanga manyi tino tojja kuvaamu nga totuuseewo
olidde naye kati ensonga ezikwatagana n'abantu kati budalo ono bamumenyera ennyumba. Neyanziza okulabako minisita ndi Musaada Musoga nali ndi mwikomera najja okwira wano nga omukyala Beena wanawane wange yawambawo ebizimbe bibiri wange ennumba nyali ndese wano nga ngizimbyeko okidde okugimaliriza yaddumira ati bagimene era bagimena olunaku lwova olwene obuyere lwe bakola ki lwe bagimena wakapita wiiki ndala abantu ebene bali bekwidde okugema abaana bange mu nnumba ndi mu nnumba anambaire baida kukona nnumba kwenda kutola mu baana bange kola ki oba tibo baenda kubawamba tiidi abaana bakuba enduulu n'abuuza nani oyo nti waliwo omuntu ono alikola ki ali kudduka dakiika y'emu ku ssaawa 11 ate abasajja abaperina bennyini bagenda kulumba omukyala eri bagala kumukwata era n'omukyala nkakasa wali wano n'omwami we waali byebyo ebyange kakati kwolwo lwe balumba 17 akati waliwo omuvubuka wali alina mukyala we naye ng'akola mu faamu yafuluma mu nnyumba ssaawa 10:05 ndoza bamulaba ng'agenda mu faamu ey'ebikajjuli kakati omusajja najja n'ayingira akati bwe yayingira nti budde bwali bukedde kubanga yayingira ssaawa 12 akati ng'akwata ejjambiya ng'amugamba nti owali ina ssente olina ssente olako wali kugamba amulagira obuliri bwaliwo wansi amulagira yebake kyokka abaana batudde baali balya webake agamba sina ssente kakati nekaddamu maama tumuwe $5 kakati kwegame oluusa omuliraanwa yawulira okutulugunya okwo tiyava akuba enduulu netudduukirira wano tugera kutuuka awo kwali kwankuba nga yatonyeko gwolimu twagoba ebigere ebyadduka bidiiru kibiki netuba bikulu mukubo obyakola ki obyabulira Katonda atunyumiza nti ne wange ku ssaawa 10:07 babadde baggula abaana bange naye oyasiza omukono muki wansi mu luggi abaana ne bakola ki ne baŋŋamba kakati ebyo byonna nga mazima tulina bwesobola kugamba tikandipootinge wano wabula obulumi buli kuki ku batuuze bange kale ssebo wange ebintu ebiri wano ki bukyova ogenda kuba waki gundi eno transfer forms na mutation forms naki bo bayikolere kuki ku byapa ate nekirala twafuna oluvannyuma minisita waggulu nga MP kyetuzuulira yagenda okizuula yagenda okunoonya ebyapa ebya penina nga byonna ebisinga mu banka biri mu Kaire banka era ebyapa ebibiri kiri ekiri waggulu kiri ku plot of 74 bloka namba gundi bloka 74 plot number 5 yakiteeka mu Kaire banka ne bamuwa ploti bloka 74 ploti namba 5 yakiteeka mu Kaire banka ne bamuwa $400,000 nadda ku ploti eri bloka 74 ploti namba 7 nakyo nakiteeka muki mu Kaire banka ne bamuwera $405,000 kwegamba enzo zitubonyabunya kati nalino kino eno ni ploti 6 wetuli wano kati bloka 74 ploti 6 kino nabulya bamuwa $500,000 naye sinaako kulonyeza kumanya banka ki yakola ki naye nga biri ebibiri biri mu Kaire banka whereby ti bino byetukolera ndino nja kuba waki ennankani transfer form ekyapa kiri mu gundi eri mu banka nga tasobola kukola ki kukireeta weesaleko olira kubanga kiri muki era nakimanyira juzi lwesale omusango okulontospasi omulamuzi ne bamusaba ekyapa kundi ono omuwabi wa gavumenti namusaba ekyapa n'ayeta ku photocopy kyeva mugamba nti gitwale mu lands bamale okugisatifyinga nti nno kubanga ebyapa biruddawa kakati tuli mu lusuubo nabino ebyokugabana byali atugambye ntumanya kugabana byonna byali byaki byampewo era byonna tusaba minisitiri otuyambe akati waliwo n'ekyapa kino kyenyinyini ekyogerwako ekyagundi ekyo ekya Mukutasobya kakati ekyapa ekyo kugamba Mukutasobya yakifuna ng'asabye busabiki ettaka ate bwatuukayo ku gundi eri batugamba nti ettaka lyali lya jjajjaawe ye poliisi bwe tugamba na bonna abali mabega w'omukyala bagenda bakakasanga ettaka lwe yayeyani erya jjajjaawe Lutoma Isaaka naye nababuuza omuntu obanga ettaka lyali jjajjaawe ekyamulemesa okulifuna mu ngeri ya succession kubanga alina letters of succession ziriko abantu aba basatu administration letter azirina naye teyasobola kulifuna mu ngeri ya succession teyasobola kulifuna mu ngeri ya succession n'asabasabe whereby nti Kayunga district yeyina obuyinza ku ttaka lyaki lya public land era baali muwanga mu ngeri yaki ya public land kyokka kakati ono omukyala kwatubonyabonyeza kwatubuuliza ebibuuzo mwajjako mutya kuno
olidde ng'ate abantu babuuza ebibuuzo abalala ba mu 9 abalala ba mu 8 abalala ba mu 7 olidde sebo tusaba tuyambe ku nsonga eyo mukulu Kalangwa yatuyasebo nkwebaza nyongera okwebaza era nkukoonyeko